Abo be bamu ku basirikale ne bayinginiya b'amagye ag'omu bbanga abanunuddwa okuva ku Mountain Kenya mu kibira bakyali abazibu okutuuka okusinziira ku pilot avuga ennyonyi y'obwannannyini ebasombye. How was rescue still in progress, huh? So there's 3 people there and I'm going to go and collect them. How are their condition? What is their condition? They're fine. There's only one person with a back injury, but they're in a very difficult location. Okay guys, sorry, please stand back because I'm starting now. You're delaying. How is the training? How is the training? Ku Monday ya wiki ewedde UPDF yategeeza mu butongole nti amagye g'omu bbanga aga Uganda gaali gagenda kwegatta ku magye ga AMISOM e Somalia. Kyategeezebwa nti ennyonyi eziwera n'abasirikale 150 baali bakugenda batandike emirimu bagirawo. Olunaku lwa jjo abamu ku basirikale babadde batandise okwolekera Somalia wabula ennyonyi 3 ne zibula. Helikopita nye nga kuliko ennwanyi 3 ne yeetikka abantu emu zabadde zisuubira okutuuka e Garissa ku ssaawa 12:3. Helikopita y'ekika kya MI-17 eyeetikka abantu yokka yasobodde okutuuka. Wakati wa ssaawa 1:02 ez'ekiro omu ku bagoba b'ennyonyi yaweereza obubaka e Nairobi nti yeetaaga obuyambi awaliriziddwa okugwa mu nsozi eziyitibwa Mount Kenya. Ebbiri tezinazuulibwa bulungi weeziri. Wakyaliwo oluvuvu olugamba nti zandibanga zaagudde ku luguudo olugenda e Garissa kye bayita hard landing. Tetulina kufuna bukakafu. Wakati w'essaawa 12:01 akawungeezi ab'entambula y'ennyonyi e Kenya bafunye obubaka okuva ku nnyonyi ya Uganda ng'abagiriko basaba buyambi. Amagye ga Kenya gaasitukiddemu n'oluvannyuma ne geegattibwako abakulu okuva mu magye ga Uganda ne batandika okunoonya ennyonyi endala 2 ezirabika nga zaaweddemu amafuta ne zikka eyo mu mambuka ga Kenya. Zino 2 ezikyabuze ziriko abantu 10. Ennyonyi zino bwe zituuka e Somalia kisuubirwa zigenda kukola kinene okwanguya emirimu gya AMISOM eyafulumidde ekibuga Mogadishu ng'egobaganya abalwanyi ba Al-Shabaab. Kenya nayo erina helikopita ennwanyi mu kitundu mwekolera e Somalia. AMISOM eri mu kwolekera ebitundu omuli Baidoa ne Kisimayu nga kizibu okukozesaawo emmotoka zokka. NTV yakubatuusaako ebinaddirira ku nsonga eno.